simanyi biki. Yeah. From there Shade Dabani ne counselingibwamu ne Cape Town because they didn't want to cooperate with the management into get sent. Nothing else. If you never get simanyi alina obulwadde simanyi biki Spice Diana ali fine olwaleero agenda kubeera kunyumirwa Uganda. Kimu kyatambula bulungi. Aboogera oyo mukazi just ayonoonera abapromoters abali eno abamu nga bali straight like me. Bendinga nabo bonna babeera straight naye teri muyimbi ayinza ovaayo n'agamba nti DJ Ravi yantusaawo ati oba bw'ati oba bw'ati nedda. Buli muyimbi yenna gwendeeta wano agenda ali happy buli kimu kibeera ku point kyembeera namusuubiza kimera namugambye nkituukiriza. Neera taddeyo n'abalimbalimba n'ababribing abayimbi bangi nyo wano baleese bonna abakomplaininga abamu ate abakozesa bukozesa okujja ssente mu bantu eza tables za awards ze. Olunaku olutuuka olw'omuyimbi oyo oba celebrity yenna abeera ajja ne bakola ki ne bamugamba nti togenda genda South Africa because MBCD is not on point. Yet nga abaali mu kubakozesa bafune ssente mu awards ze. Then olunaku olutuuka nga amaze omukozesa okulanga n'amusazaamu. Yabwe ekitebe kiri sigadde nze DJ Ravi wano Johannesburg. Ekintu kyonna ekya COVID ali fine talina buzibu bwonna eyo bagenda bomwogerera musimanyi biki. Ali fine olwali agenda beera ku nyonyi nga dda Uganda for her next shows. I started. Yo gyebaleku mwenna abali mu Gabatiko. This is your DJ Ravi wano Johannesburg, South Africa, Sandton City. Kakati nze eyadde avunaanyizibwa ku show ya Spice Diana mu South Africa. Neera show kasooka enjogereko nga bwe yabadde yatambudde show ya on point, performance yadde on point. Anytime I'm gonna be releasing the updates, buli kimu kyali massive. Kati zino saga eziri around eza Stella yagenda posting ku social media naki is trying to tarnish the name of the artist. Naye nga Spice Diana talina tabula. Omuyimbi oyo omukyala yali asoose okutegeka show ya Spice Diana nemulemerera agenda muleeta ku awards ze. Bwe byalema n'asalawo show eyo agiguze. Neŋŋamba buli kimu yakisasula everything. Buli kimu kyali ku point nti ensasula ebisasuze ssente yakola atya yampa show. Saali mubi ne muwa ssente. Bwe namala omuweereza ssente after like one day yadda mukwata n'essimu gano nti okwogera ne manager Roger atandika okunsaba ssente nemugamba ssente nekimu mukazi yaŋŋamba kiri ku point ne tickets ziri ku point ne COVID buli kimu yaŋŋamba kiri ku point. Yet yali just yagala kutukubako bukubi neera n'atukuba oba nakiŋŋamba in short yatufera ne bapromota ab'e Cape Town ne Durban. N'atubuulira omuwendo kumba omuyimbi ssente zitazirisiivinganga ne tickets yatugambye ngula atazigulampako. Neera what I did since most of the time when nanga show ya North South Africa nanzo omuyimbi I put in so that mbeere nga kuuma erinnya lyange wankuwadde ekintu kibeera kikositinga kitya. Nenjoga ne manager Roger n'understandinga buli kimu nemusindikira ssente zali yeetaaga netukwasaganya buli kimu ne tickets buli kimu ne COVID nebikwasaganya byonna nebiggwa najja n'akuba show ya Johannesburg. Bali abantu b'e Cape Town ne Durban baali bakyali ku bintu bya Stella ne mbagamba Stella ekintu yakivaamu n'amasimu gange takyagakwata for almost 4 days. Bo ne bagaana okumpuliriza ne mbagamba ekintu kiri ABC twetaaga ssente West. Bo ne bagaana omulira nga bakyali kutya Stella bamanyi nti bwatuuka nagenda beera in touch with Stella. Naye omuyimbi yatuuka n'akuba show yange neetambula bulungi buli kimu ne kiggwa batandika kumukubira amasimu nga tabaddamu answer yonna because is not paid. Abasaba ssente babuza mbu ate simanyi biki